ngenda kula kino obulamu bwali buzibu nnyo naye neebaza Katonda nti abazadde bange bandaga Katonda banjagala nga omwana omulala yenna era taata n'agenda ku ssomero n'agamba ku basomesa okweddako era n'abagamba kyekyokukola banteeka abasomesa ne batandika okuba nga banteeka mu maaso ne ntandika okuba nga mpafominga bulungi. Ate okimanyi buli w'obeera ng'okola bulungi of course obeera n'abo abaana abalwawo okukwasa kati abo baalwangawo okukwasa nga tebabitegeera bulungi baneeyunira nga nsobole okubalagangako ansa. Simanya nti Katonda yali ateekawo olutindo abaana batandika okubeera emikwano gyange abo ne batandika era abo abaali nga kumpi nange baalaba nga tewaliwo kibatuukako ne batandika okuba nga banjagala. Ekyo ndowooza kyannyambira ddala abaana okufuuka ba ambassadors okugenda eri abazadde baabwe nti tubeera ne Peter ne tewaliwo kibeera mwagamba ajja tulya mwagamba tujja kufuuka nga ye ne tewali ate yasinga okuba nga atuyamba mu kibiina. Kino ne kiyamba okuba nga ntandika okuba nga nfuna emikwano naye nankwadde nafuna emikwano neetyanga kubanga abazadde bange tebannyonnyolanga lwaki ndi wenti lwaki nfaanana nga bwenfaanana bo kye baŋŋamba nga Yesu oli mwana ffe tokwagala nnyo atondebwa mu kifaananyi kya Katonda ne saatwala mukisa kukitegeera. Kino oluusi ne kimpanga okuba nga nkyasigala n'ebibuuzo biri nti luliba lumu nange nembula. Olumu abeerawo omusumba eyansiŋŋaana naŋŋamba Peter ng'onakuwadde nnyo banno bali kuzannya ggwe ate otudde wekka nga munnange ekisookera ddala abalala tebaagala mbegatteko n'ekirala nseewulira bulungi ndowooza psychologically yategeera nti waliwo ebimbulako n'atandika okuba nga mbudaabuda naŋŋamba watondebwa mu kifaananyi kya Katonda Katonda n'entegeka ennungi eri obulamu bwo akumanyi ebigambo ebyanzizaamu amaanyi oyo n'afuukira ddala mukwano gwange n'entandika okuba nga nekkiririzaamu nenfuna obuvumu obw'okubeera omukulembeze ku ssomero era natandika okubeera omukulembeze kyantwala okubeera obukulembeze kwokulaba nti saagala muntu yenna anyigirizibwa mu ngeri yonna. Of course waali tewaliwo yenze yasooka kubanga nzaalibwa wenti ekitegeeza siga nti nali nnwanirira ddembe lya bannange naye nali nnwanirira nga njagala nnyo okulwanira eddembe ly'omuntu yenna atulugunyizibwa oba akolebwako obe kubanga nange kennyini bankolanga bye bansuna bankola kitwe nga bansuna baagala bategeera nti omanyi andaba ampuliriza mukwano ndi Namagoye era olususu lweru kati omuntu yenna omweru nankwadde nga gwe naawe oli mweru kasita okwatawo omusaayi guvaawo gubeera nga ogudduka n'oyeruka tuge kati nga bwe kibeera nga disco light baagala balaba ekyo so nga nze nali nnumizibwanga era kimpisa bubi abalala nga baagala tegeera nti nange nsobola okukaabanga abaana abalala so nga tekyali nga kituufu. Tugende ekyo ne kimpa obukulembeze ne ntegeera okay nina okuba nga nnwanira eddembe lya bannange. Embeera n'etambula bwetyo Katonda n'agenda nga nnyamba nga nsoma abazadde bange tebaalinanga ssente nnyingi naye baagezangako kyonna kyonna kye basobola okuba nga bansomesa. Ntuuka mu P6 essente awo ne zirema jjukira tuzaaliddwa ku kizinga omulimu ogwaliwo gwali gwakukwata nkasi kutandika kuvuba. Wali muvubi? Yes. Navuba nnyo era tewali nvuba gye simanyi esinga obungi nzitegeera. Wavubira ebbanga? Nkugana natandika kuvuba ntandika of course mu kizinga omwana kasita atandika okweza emyaka 4-3 bagenda ne bazadde baabwe ku mazzi kati obeera otandika okulaba obutimba byokuzannyisa byobeera olaba. Etegeeza natandika dda neŋŋamba kati ng'officially oŋŋamba nti nvuba nfunemu ssente bbanga P6 awo tandika okuvuba ebintu byo nabyo tebyali byangu akasana nga kankuba nga ne kandeetera amabwa. Bazadde bange tebaategeeranga ngeri ya kunnyambamu kye nakolako okubiddukamu ne ntandika okunoonya ku mirimu emirala ne njokyako ku micomo ne ntambuzaako ku ngoye naye ng'era abantu embeera ng'era batandika okuba nga ebintu byange tebabyetanira bulungi nnyo ne ntuuka okuba nga mbivaamu. Of course waaliwo abalala abatontono abaali bagezaako okumpagira nga omukutu ogwatugatta be baana baabwe kubanga abaana mikwano gyange kati bo nga tebalina ngeri kubanga balina okuba nga bagoberera abaana bakye beetaaga neera tebyanfunira bulungi nnyo ssente nengezaako okukuba ebifaananyi nenva mu bifaananyi tugenda nagezaako okuba nga nkola emirimu egy'enjawulo. Nensoma nensobola okuba nga neeyongera n'okusoma natuuka senior 4 nengezaako era okuba nga neeyongera okusukkako awo naye ssente ne zeeyongera okuba nga zeetaagisibwa naye Katonda yali mulungi nentuuka senior 4 kati akujoininga university vacation eyo after senior 6 nengezaako okunoonya emirimu naye buli we nagenda nga tewali yeegomba kumpa mirimu
ndisala soti malirize kati ndigenda climax. Otandise olugendo lwa university. Neyo nennonya emirimu nsobola okufuna akasente akantwala ku university naye ssente abantu bonna ne bantaninga down neŋŋamba in fact waliwo course gye nali njagadde okukola era yali IT kuba nayagala nnyo ebyuma bikalimagezi naye neŋŋamba nedda okusinziira bambonyeza okunoonya emirimu kati sikyayagala kusoma kufuna mirimu wabula kansome nsobole okubanga nate nsobozesa bannange abanfaanana okuba nga bafuna emirimu kiki kyantwala ku university era nenkyusizaako course nenkola social work and social administration era we natandika wenti omwaka ogwokubiri ne bannange netandikawo ekitongole era kati saa zino ekitongole ekyo ebimu bye tukola okulwanira eddembe ly'abantu bannamagoye era mu byosi kulwanira bulwanizi tugezezaako nnyo okuinfluencinga policies ez'enjawulo si muno mu Uganda wabula ntambula mu mawanga gonna era ndi United Nations Human Rights Albinism Champion Cause nembeera ku African Union for Persons with Albinism as board member ate nembeera nga yenza akulira abavubuka nembeera kati okubanga era nnwanira eddembe ly'abannange ku national level at National Union of Disabled Persons naye ng'ekirooto kyava wansi okulaba nti tusaagala kulaba nti eddembe ly'abannange lirinnyirirwa tetukoma bukomi kubanga tulwanirira eddembe wabula n'okubawaako practical support tujjanjaba kansa ow'olususu nga tukola surgeries ez'enjawulo tugezaako n'okuziyiza kansa nga tukola project ez'enjawulo tugenda mu buli district oluvannyuma emyezi 3 tuddayo eri district eyo nga tutambula n'abasawo ab'enjawulo okubanga bajjanjaba ensusu n'okubawa ebizigo ebiziyiza amaanyi ag'akasana enkofiira n'engoye empanvu tetukomyawo tugezaako okuyamba ku by'okusoma era bangi be tuyambyeko n'amasomero mangi nnyo ge tuyambyeko okusobola okubanga bayamba abaana with albinism okusoma neebaza guno omwaka Makerere University yokka esobodde okugraduatinga abaana bana bannamagoye okiraba tetukoma ku ekyo kyokka wabula tugezezaako kukyusa endowooza y'abantu tuyimba nze kennyini ndi muyimbi nina ennyimba nnyingi nnyo ziri online n'ebitundu eby'enjawulo naye ng'ennyimba tuziyita edutainment mubeeramu obubaka obusomesa naye ate n'obusanyusa so it's edutainment tetukomyawo yes oba akayimba kina nnyimba nnyingi nnyo okay. Sweet and decent world is what you're fighting for. Love, peace and justice is what we're craving for. Oza kankumenga kawo nekimanyo ojja kubanga okawokubira basobole okubanga bakawulirize naye nga mu maaso ga Mukama tuli muntu omu ensi yaffe ffenna si ya muntu omu tuli famire tuli bagenyi baamu ajjako bamalirayo abatuwuliriza naye nga byonna tubikoze kyova olaba n'ekirala tugezezaako okubanga tuwa grants families ez'enjawulo okubanga tubawaako obusente obutonotono okwetandikiza business tuwuliriza maybe nga tufunanga oyinza ogayinga nze sizifunangako of course en organization tuyinza okubanga tetuna busobozi butuukirira buli omu naye nga tugezaako kyetusobola okubanga abantu baffe abali mu mbeera enzibu nga tubayambako ku ekyo tetukomyawo tugenze mu maaso n'okubanga tugezaako okuzimba capacity building abantu baffe basobole okwekkiririzaamu okiraba nti nabo basobola siri kwagala Peter yekka yabeera nga yabeera ku muzindalo njagala ndaba Peters bangi era saawa zino kituufu tugezezaako bangi kati abanfaanana basobodde okubanga beeyogerera we tudda ku theme oba olunaku lwaffe olw'abannamagoye omwaka theme gye tuli otambulirako olunaku omwaka guno egamba strengths beyond all odds wembeera okubizaako mu Luganda bw'obuvumu obw'okuyita mu kusoomozebwa kituufu tulina okusoomozebwa kungi nnyo naye tubadde n'obuvumu okubanga tubuyitamu edda tewalingayo dokita ng'alina obwannamagoye tewalingayo lawyer alina obwannamagoye tewalingayo bayimbi naye kati byonna tuvuddeyo ne tubalaga nti tusobolera ddala wenva nga mutuwadde omukisa. Ekibuuzo ekigenda okusembayo njagala kumbuulirako okusoomoozebwa kikwe muyiseemu tuli mu kiseera kati kya muggalo kya COVID-19 then ekirala ombuulireko ku bimu ku bisoomooza
bannamagoye naddala oyogedde ku bizigo oba ndwadde ki ezisinga okubasoomooza ze mwandyagadde okwongera okubakwasaako byebuuzo bibiri. Tutandikire ku ky'omuggalo, embeera mugisanze mutya mu biseera eby'omuggalo? Omuggalo guno kituufu gutukosezza mu ngeri nnyingi nnyo. Esookera ddala nkugambyeko nti buli luvannyuma emyezi 3 tugenda mu disitulikiti ez'enjawulo. Ekitegeeza buli mwezi tugenda mu disitulikiti ez'enjawulo okukebera ensiso n'okugijjanjaba. Kitegeeza kati guno omuggalo tetugenda kubanga nate tujjanjaba abantu. Olaba guli omuggalo ogwasooka mu bbanga ettono nnyo eryo lye batuggala twafuna abalwadde ba kansa abasukka mu 35 era balwadde abaakafaako saa zino bwe tubadde tujjanja balinga 4. Ekitegeeza kati tetumanyi ki kinaddirira kubanga tunaabeera tetukyasobola kubanga tutuusa obujjanjabi. Ekyokulala abaana baffe tebasobola kubanga bafuna mu booklets bawanga bwali butono amaaso gaffe tetusobola kubanga tusoma. Ekitegeeza abaana baffe baakosezebwa ddala nnyo okubanga tebabenefitinga mu bibaalaganga ku TV kubanga bwalinga butono. Nga tuvudde ku ekyo endya tebasobola kubanga balya. Embeera eno oba yenyiga omuntu atalina bwannamagoye naye kati gwe alina obwannamagoye embeera yo yali nzibu nnyo kubanga tusobola kubanga weetuusaako ebintu ebirala byandyetaaze kubanga nga tewaliiwo ntambula yonna. Waliwo ebyokulya ebyenjawulo bye mulya? Nedda tuli emmere ng'abantu abalala bonna era tukolera ddala ebintu byonna tuwasa, tubeera n'abakazi, tubeera n'abaana, embeera yonna era gwali okumpuliza singa sikugambye mbu ndina magoye tuyinza kitegeera nti ndina magoye. Ku nsonga y'ebizigo mwagala kubakwatizaako obwa gavumenti? Saa zino wenjogera ensonga y'ebizigo yes tusobola okuba nga tubyetuusaako naye tumanya kikidda mu maaso. Kyova twetaaga gavumenti yes tugyebaze yatutolerako omusolo ku byetuyingiza naye twandyetaaze bino ebizigo gavumenti yebebigaba nga wegaba Panado nga wegaba tugabere nga puroguramu ya gavumenti si bitongole binakyewa kubanga bijja leero ne bivaawo naye ebeera nga gavumenti yebiteeka mu malwaliro agaayo kiba kituyambira ddala. Then na bino ebyuma bye tukozesa okutta kansa oba kye tuyita cryoguns, bino ebyuma gavumenti singa ebiteeka mu gundi ez'enjawulo mu hospital mu malwaliro ag'enjawulo kijja kukendeeza ddala kansa kubanga kansa w'olususu talinga nga kansa omulala. Kansa w'olususu w'omujjanjaba amangu awona. So kansa atera obututugomya by the way obulwadde obukyasinze okuba nga bututta mu Africa. Wogenda okunoonyereza kitegeeza that 98% of persons with albinism bafa kansa nga tebanakuweza myaka 40 ate nga kino tukirabyeko. Weewaawo ng'ekitongole tugezezaako kikendeeza okutuukira ddala ku 7. Ebizigo biba bya ssente nga mmeka? Ebizigo weewaawo tubigaba bya bwerere naye singa omuntu abeera akiguze kigenda ku mitwalo nga 17. Era wobeera ng'okiguze kuba tubitwala UK ekizigo ekyo nnyini obeera ng'olikigula mu UK bakitunda pounds 5. Kati wekituukira wano mu Uganda okirabira ddala nga ssente zibeera oluusi maybe zeeyongeddemuko. Bakikozesa bbanga kikuba kiyinza okubeera kyangu okugwa. Ekizigo kye tukozesa buli tin oba akakebe kamala bbanga lya mwezi gumu. Naye bino ebizigo tetubitundira omuntu yenna bya bwereere kubanga naffe bituweebwa bwereere tusobole okuba nga tuyamba bannaffe. Tweyanze. Angensi nnyo.